Extra UG ogamba otya omulungi atulaba olunaku olwaleero kanswenti oli bulungi tambula bitya gyowangalira olunaku olwaleero olunaku lwa Tuesday wano e Uganda bagenda tuwa ku sente ali nsikina agenda gaba sente anti bagenda na sali embuzi nga sigira stickman nze yankubidde luza lwa kinzi njagala nnyo okulya alimba tumuyite muyite tuli wano ku Fangon Forest wa Alien Skin wetusinzidde olunaku olwaleero bannamawulire ab'enjawulo tulina press conference bagiyita the return of champion Gudo agenda beerawo ng'ennaku z'omwezi 23 that is Saturday no not so Saturday is it Saturday Friday to be Saturday ani asooka leero okutaano teri gundi tuyine gundi emu ya champion Gudo ekivulo ekiro kyokka the return of champion Gudo press conference egenda kubanga etandika masaawo nga bw'olengera Fangon Forest Stars bonna weebali atambuze ku kamera alage kuba tambuza abantu kamera balage ekifo nga bwe kiri Megatron oze mu Fangon Forest bingi bibadde byogerwa Fangon Forest bajogeredde ebigambo tambuze eno booti balage eno waggulu eri waggulu gye tusinga okwagala bagayi bali coming sifunye mbeera yonna nti nzibu stickman akedde ku macha kunkubira mbadde siri nnyo mugundi eno naye kasankubire ngamba kanzije bagayi bampisa sibalabako obuzibu bwonna bwoba oyagala okunywa ebintu byoyambuka eri tonywera mu banno omanya omukulu wampisa emmotoka yebadde awo naganedda nagifulumya nagamba nti balina okweyagala mpuliddewo n'embuzi ate njagala nnyo ennyama agenda tugabula ndowooza enteekateeka oziraba obuteba butereeza emabega eno ndowooza champion Gudo gyagenda okutuula bannamawulire bonna bwebali tusazeewo tuweese omukolo guno ekitiibwa simanyi taata oba agenda kujja walabye omwana kyeyakoze taata okimanyi akayimba keyayimba n'akakwata n'akaddamuko ng'alinga asoomoza taata tamakika kasimanya omwana agende ku Kampala parents gyemwagala asomere omwana yakazeemu tonakalaba tonakalaba eyo gyenjagala Ogudo gyenjagala asomere tamanyi nti basale bagijjawo dda nina kyali wange yagamba simanyi lwaki kuba taata mwagala nnyo naye yagamba mbu taata azanga omutwe kali kasa yawulira mbu basalo nalowooza oba kugirako ki kugirako emmere kugirako biki yamanya nti avuddenokulongosera ennyumba mama we gye yamulekera naye nno munyiivu mama wange yampaawo mbu bakyeyagala ne maama taata ne maama beeyagala kusinza ku information gwe nnina era buli kimu mukazi wange njagala tubeere ffena omanyi taata ayagala ebyenfuna naye ne baza Alien Skin okubeera nti yalemerako naba nga champion Gudo agamba nti amusigeze kati senga ali wa taata senga ali ku kino of course eringa bato yasindi na shiba nenda gwani yawangula ffena twaliyo sindi yawangula n'ebitundu shiba esindi yawangula tobuzaabuza bantu sindi yawangula naye ng'embeera nga bweri wano tuli basanyufu obeera nti omukulu atuteekeddeteekedde emmere abatanatuuka batuuke mu bwangu bagenda beerako ku Megatron Media kampiseewo mpozi kati ogeddeko n'onyiiga channel yo bagita batya Megatron Media naye ani atagimanyi nkubye sumagira njise kyogereko omukulu nga tanakyogerako amuswaze njogere swazizza nze asinze ndowooza okutambuza Alien nze mu kusooka no Alien nali semwagala naye nembuuza yanzitiranga nga lwaki mwali temwagala Alien Skin andi n'oluyimba luno lwe yakuba simanze newontiisa newonkola kyomanyi omuntu atatya omutyanga nnyo naye nagenda okulaba embeera ze nga ndaba gayi waddala gayi ali real nolaba omuntu nga champion Gudo tomumanyi gwe nosawo omuyambe omuyambe tebayina ebizibu oyamba omwana nga agw'ensimbi oyamba omwana nga mugwe waddalu naye n'osalo n'obeera n'omwana w'omuntu n'otatya byonna bigenda mu maaso oshegedde abeererawo omwana bayiza akaana akabeereddewo nnyo oli muganda omukulu wa Gudo yasooka okujjulira kubanze taata byonna byalimu senga nalwali eninga yekyanze nengamba ali eni waki bwekyanga wewadde yeeyambudde tatya nnene
woba kasa weeyambula nga mukazi totya nneni ekijja kyekijja kijja simbula embalaasi n'asimbula embalaasi n'abeerawo mu mbeera yonna. Nze nkuwulira okubeera n'omuntu si kyangu kimanyi nti omuntu abeera naawe akaseera katono n'atandika okujja emize akana kano tekalina mpisa akana kano ekiro kafuluuta naye alien ssebo yakwata omwana out of the blue n'amuyamba n'asobola okubeera abeera naye paka kusozesa betata n'azoganya lwaki ateeka tezikolamu nanti kamera wagula kikaki wano nsobola okusabayo ku ssente ne banaazi mpojja zitwala naye nga mbadde nkyagamba ongambye ogenda gundi ogenda Dubai nina ekivulu kya Clever J agenda Dubai era nze official broadcaster Ram Events mbadde njogerako ono n'omugagga Ram Events ategese Clever J ondowooza era bw'anaagirawo tujja kujja tugateeko megatono tubulire obusobola okwegulira tiketi ebisigadde njabbe kuteekamu ebisigadde tujja biteekamu naye kati kansooke nkubulire ennaku z'omwezi asatu guno omwezi gwe tulimu Clever J live in Dubai agenda beera awo kubayita Venom Club Venom African Club DJ Ram oba Ram Events yategese ekivulu kino abadde kuwano mu ggwanga era tugenda beera mu Dubai then ennaku z'omwezi olumu October tugenda beera wali mu Abu Dhabi era Dubai mu Abu Dhabi tugenda beera Abu Dhabi awo bagita Strand Hotel okuyingira dira mu 10 ordinary emitwalo 10 VIP dira mu 2 ye mitwalo 2 eje Uganda wali kuteeka kudiramu siziryanga kompozi bantu bano bagenda nina mu diramu zange nga 2 nandibadde mitwalo 2 leta diramu akebere kebera sente balinda ko tujamaliza n'okudira njagala tumani anti njagala tugende ku kisaawe Entebbe ng'olina mu kudira mwagwa gagula amazzi omukulu ono tumutwala Dubai otuva ku kamera ogenda kwefuula divorce bongolo mulabyeko mulabye wali wuyo ate superstar sajja wa Sindi nnyo oyo gola boyo yagamba ffe tuli bakabi ku Sindi mulabe bwatu mpaka superstar mulabo omwagizi wa Sindi oyo no gwe mulaba ye superstar ayagala Uganda atunula atya atunanga atayina fujjo naye sebo yakyankalana yayimira ne ku stage bagoba waba press conference yali yakogwa shibadduse nakwata akazindaalo ye nalangirira ebibi aswadde adduse alimba mwana oyo nendewe that's life sho aliyegenda mu maaso nalinya ku stage ye sebo wakuba ku kungufu nedda lwate walinya ku stage tewalinya ku stage nagendako wali oyiwagirani nali mpagira Sindi lwaki kuba yamanyi okuyimba tumula ali akola ki amanyi okwambala n'okuzina yazina bulungi abazina yali ndo simanyi nakumanya kizibu kunnyonnyola kye yali akola yali muyimbi sebo yali ayimba Sindi ye yali omuyimbi olunaku Shiba yali mwambazi na muzinyi Sindi yasinga kukola ki Sindi yasinga kuyimba kuba kye kyali kituleese fenanga abawagizi kyali twali tuza okulaba abayimbi omusono tugisanga mu December wa Abrams ku Serena si kololo twali tugenze kuyimba so kati Sindi yasinga ekyatutwalayo bwe kati ensalawo yonna ng'obigasegase Sindi yawangula n'ebitundu nga bimeka ku buli kikumi ndowooza nga 9 nga waliyo nakulaba waliyo nga 9 ati kati obuzibu gundi bwe yalina Shiba nti byeyasingamu si bye byali bituleese omuyimbi aba muyimbi ngerawo kiro ekigambo muyimbi jangu oyimbira abantu basanyuke era naye abakupangisa bagamba dde njagala onnyimbireko nga 2 oba wuuli bagamba kuyimba kati kwambala zangu nyambalireko nga 2 edda tugenze kuyimba so Sindi yasinga first station Sindi yasinga okunnuma muwe nawuliranga byuma biringa byakuttemu sound nga tavaayo gwe wajuli yota station yasooke of course ekyo buli omu yakirabe yaliwo ne yali ewaka ku TV yakiraba emotionally naye yennyini yajja aliko down ng'omuntu I think emotionally she was messed up by the organizers bingi bye yayitamu to that show
naye nga tasobola kivaamu kuba okivaamu bagamba otiddani otidde Shiba nga naye alina okuvumirira paka ku show nga ye kyamanyi tikastantuka ku show nga sinekyawa kukivaamu ne nkwata akazindaalo mba mmaze nga ye kyalinda kwata bukwaki kazindaalo so kiri kimu bwe yagukwata yadde sound yali mufuti yemulugunyako yadde nedda awo batosobola kwemulugunya nga gwe Sindi kwa bagenda kugamba atandise okwekwasa singa yali Shiba yali koza of course Shiba microphones zali namu okitegeera ne Sindi yakyogerangako bwogezi ngera naye buli omwakiraba nti si kyekwasa kyatuka ku Sindi kyatuka ku Shiba of course yandi kyekwasiza nti microphone zali info yali ajja kyogerera wao of course yali ajja kyogerera wakibeereko ne Sindi yakyogera luvannyuma nnyo n'agamba this place here emizinda tejogera nadde eri backline nga ajiwulira bulungi nga awulira bulungi abayimbi be asobola okubeera nga atambula nabo nga wano mu maaso emizinda bagise microphone baali bazijjajjako so bamukola bambi ebintu bingi kyova olaba nga yatandika ali wansi vibe eri wansi but later in the show n'agenda nga growing into the show n'atuwa performance eventually yali ennungi obanga olowooza osobola olwacho tintimate awo nasirisamu kumala sekendi zinga Shiba teyaddango nempuliranga iyi session Shiba yamukuba ekigo kwanza ndi Shibaholic Shiba yagezaako n'avumirira era nga tetunatuuka ku session eyo yasfa tukirabye nti Sindi amusinga okuyimba olinga aflating eri kuva eri mu session yasooka mu ice cream nga aflatinga naye by that time twali tetunafuna nnyo kiriya wina nti Sindi awangudde ekitegeera naye yo session ye yayawula by far no wa Shibaholic nga akiraba nti kiwedde kaweddemu Sindi bwe yakubira wala akagambo ke yakuba Shiba n'amugamba nti Kalona Ntonga amaze okuyimba n'amugamba olabye abaana balina amaloboozi abayimba nga tebeewaana ako kaali kadde yali teyeekuba yagamba nti sigwa asoose okuba n'amaloboozi abaana balina amaloboozi of course Shiba yali yeekubamu kuba kitegeeza ye akiweepika ku muntu omusaba bato kuba Shiba yasaba eno bato Sindi yasaba dda bato ye mu 2018 Shiba ne Jeff ne bakola ki ne bagaana kati ate ku eno Shiba yakoze ki yasabye kati kitegeeza gw'osabye already okimanyi nti akola ki nti akusinga naye anyway kasita bwenna beekuba omuziki tewali kati sibonna nti beekuba Sindi yakuba Shiba omuziki oyongera kugira ddala kunyikisha Shiba yamukuba obwambalo yambala naye kati era Shiba tomunenya Shiba tomunenya kubanga okimanyi Sindi agenda kusinga okuyimba kati olina okuba okulaba nga takusinga kolaki takusinga kwambala that's what she had to do nzijukira bwe twali mu bato ya Bobi Wine nze ebiseera ebyo nayimirako baka stage awo nga Moshe ebiseera ebyo yali wakabi nga yakwata akazindala akabuuza anti ngamba ebiseera ebyo nga akyali mu media nga yakwata akazindala yabuuza abayimbe nga ffe tubeera eno bwe tuti tubatunulira bwe tuti okitegeera muganda wange eyo bato yabeera ne baka stage nga yamaanyi baka stage yali yamaanyi ng'omanyi ekigendo vve emabega eno anti kati era kyekyali ne ku stage ezo camp zaali zonna zina ba gangster okitegeera ba gangster naye kati zino camps zina ba middle age abakyali abamu mu masomero kuba basindi kale abamu bali ku campus abamu baamala bali mu working class naye abashiba abasinga bali mu high school weewatyo kati telina ba gangster so tesobola kuba lwafu nnyo ng'ezaabali bwe zaali okitegeera okay Ray Superstar bw'otunuulira kati essaawa zino olowooza trend y'okugamba nti abayimbi be battling eyinza okukola mu ggwanga esobola okukola kasita wabeerawo probable cause probable cause ntegeeza nti mwembi muli ku minzaani emu tosobola kati for example nina gwe nadde njogera naye Gudo era nga twadde twogera ku kintu kyekimu yadde na muyimbi ne mugamba bato esobola okukola singa mubeera mwenna ku minzaani mwenkana for example tosobola gamba Modra batolinge Fikfa Maker tebenkana ku minzaani omu asinga munne by far obuwagizi music omulungi ne music omungi ekyokubiri mulina okuba nga public egenda kufiiringa nti mulina beef ekigenda okupika naye temusobola kuva eri mubadde ba mukwano ate ne mujja mu mwagalo tulima mu mugenda kukola bato okitegeera era obwo bwe buzibu obujja okuba ku bato gyampulira eya Kamiri ne Bebe
bamukwano enjulira bamukwano ne kino okutriggalinga feelings personal feelings mu bawagizi nti tetubaagala katujje tubakuba omuziki nga kino kushiba ne simbi batayinza okukola bulungi nnyo kati nga bwala ya bebe kulu ne bubi bwe yali nti olinga agamba akula kibira ddala ne mu bawagizi abo baba bajja kujja naye kati bamwe bamukwano bojja mukola battle that is just a normal show okitegeera that is just a normal show tewabeera battle tulina okubanga kiva mu bawagizi nga nabo abawagizi ne bajja n'empalana n'obusungu nga kimanyikiddwa mwewalana. Okay. Royal Superstar olunaku olwaleero tuli ku Fangoni Forest tulina the return of champion Gudo ekivulu kirina beerayo ku lunaku olw'omukaaga 23 bw'otuuka mu Fangoni Forest wano ku bigambo ebyogerwa outside there how is the place wano alinsi like kikyotegeeza obulungi bw'ekifo ambiyansi oba like reception y'abantu wano nga bw'otunuulirawo ng'abantu boogere nedda buli wamu wabeera walungi kasita abaamu babanga tebakulinaako tabbo buli wamu ne wegaba nga wanga oba maka ga corporate baba bakulinako etabbo bajja kuteera embwa of course bwaba tebakulinaako tabbo embwa bajja zissa ku lujegere oyingire bakuwa akacaayi si wano wokka so it's all about enkolagana yo naaga amaka wookuba okoze eki woba ogenze tolaba nti kati ffe tuliwo tuli bulungi naye ne wayingirawo omuntu gwe bawulira nti si muntu waawo alina kubeerawo si muntu waabwe era baba bajja mugamba blood kite tulekeemu bamugamba agende so sijja kujajingira kunze because maybe kunze banaffe abaliwo ffenna tekuli gwe balinako obuzibu okitegeera naye nga kati saayingire oza kati sinamala ayingirira wano era baba bagenda omuwekaza kamale gagendayo era baba bagenda mugamba agende bayinza obutamukolako baba tebasobola mukolako of course bulabe because nabo manyi bantu bakulu bakimanyi nti mob justice kirungi era manyi tebasobola kikola era kyovula ne ku stage tebamukuba bamusikako busisi mpola ne bamujjayo bamusikako busisi mpola bamusika of course yamukwata na mikono tebamukwata na jeke bamukwata na mikono kitegeera sinti bamukwata jeke lwa mpaka ne bakola ki ne bamujjako ku stage so ne wano bwajja era nsubira bajja mukwata ku mikono mpola bamukwata mpola ku mikono gwe sebo omuntu akwata olw'empaka takwata mikono akwata jeke okitegeera bamukwata mpola ku mikono ne bamugamba abe ku stage alien ayimbe fuluma agenda so oza kino kyekina impact gye kikoze ku side ya lean skin like the party ya MC Cuts gyabadde nga alwana zeno matata yimbye n'okuyimba kina impact gye kize ku side ya Fangoni Forest kina muka negative impact wadde kale kati ayinza obutakawulira nnyo naye impacts ezimu zi manifesting over time okitegeera ne kuba kati media emukubye nnyo wadde ali unruly he has tried to withstand but omanyi muticho ogusinga obugumu omuvule era ne guba mugumu gutya joko mugukonerera ennyo nago gutuuka ne gukola ki ne gugonda okitegeera yes agezezaako withstanding but with time era impact ene ejja kuvaayo kuba mulimu musiga ekifaananyi ekitali kirungi okitegeera naye kirungi kyetulina kyakyafunye nga ye tannavaayo kulabikirako mu kamera ng'alina omuntu n'omu gwakuba era ngamba abantu bangi nti alien oyo mumulaba ye nga ye ali soft ate talina na kibuli kyalina nga wokiwulira nga ayogera takirina ye ng'omuntu wa kibuli atulimba bulimbi naye ate abantu batya gaali yeeno gyaba nayo okitegeera naye ye nga ye ali soft ate si mulwanyi era pulezidenti osobola omuvuma nesebo nolaba abayaye basemwayi nga bakukimye mbunga bo bebanyize nga ye tamanyi mbusebo bo nga bebanyize okitegeera buli bakutwala ne bakugireyo nga ye president abiri nako kuba ye omanyi omuntu omukulu waliwo emyaka gy'otuuka nga bingi tokyabifaako kati president singa yali wakusiba buli akolaki buli amuyisaamu eggaali singa buli omu agenda amusiba okitegeera naye muntu mukulu gyali kaŋambe jajja okitegeera gyalina abazzukulu
amanya baana bato omanyi olaba akaana akatono n'okatunuulira kigera so ye yeesonyiwa naye sebo waliwo wano abaagala kabampaane bali omwo mu semwayi bo ne bakukima okitegeera so ne ku alien nga wano on wano musobola okwetwala talina naye kati omanye eggaali ye weeri eyagala eraga omukulu nti weetuli okitegeera so abantu gye batya naye nga ye yensonga lwaki olaba despite everything that has happened ye tomulabangako ng'akubye muntu ng'alwana superstar gwe tuli naye gwe tubadde nakola just tubadde tuyisaayisaamu ekiboozibozi kibeerawo omusangira we mugwirako siyinza mufuna nti musange eri mu akurite gyasula ate abeeko byaŋŋamba nedda ssebo oli neighbor wange mu akurite anti naawe oli neighbor wange kye bagambye anti oyagala kunjokesa nti nze ensula ewa bbeeyi wekka nawe gy'osula oli neighbor wange asa kusangayo ate nga lwaki nga nawe gy'osula kusangewa omanyi kamera z'Ekampala wano oba okyali mu buliro waayisooka ofulwemu kootubuulira lwaki bulina gubaganya omutwala ku National Theatre mwana twabadde awo jo batwokeza n'okutwokeza ffe abadde ku mpewo twabadde emisana nga batugamba nti bagenda mutwala ku National Theatre nga bwe tugenda ku mpewo tugamba nti enkya programu eyimiridde bweti ne bweti zabadde ziwera ssaawa 4 zabadde ziri 3:35 nga 3:5 awo ez'ekiro tugenda okuwulira awo omukulu bosa nga agamba programu ekyuseemu lwaki tagenda kutwalibwa ki ku National Theatre bo bamanyi ensonga bye nawulidde bagamba mbu National Theatre bagitegeeza mu budde nti oli ayinza okufa next week abo balimba esegeera kuba National Theatre ya art Evelyn Lagwa abadde mu art muzanyi wa firimu muyimbi so ata kwegamba covering sectors bbiri eza art so kibadde worth okumutwalayo abaagala okugenda okumuselebratinga ne bakikola naye it's okay lwaki oteekawo embeera bwetyo just bantu obweyisaawa ezi noba waayo essaawa 3 oba n'ekiro tewabeera kiriwo ku National Theatre so tewali kigaana bwe waba emisana baali bize mugambe olumbe lutandika ssaawa 2 okitegeera emisana kale National Theatre kuba nakyo kifo kibeera ne programu ezaakyo emisana bakole programu ezaabwe then ekiro owaayi lindako ate okimye ekiwano tunuza wano tunuza eno daba content gwe waali tunuza eno gwe kamera KK obadde ogamba kisebo abakyala mwe bakazi bamwe ekitiibwa wamare tunga tumaliriza essaawa 3 zimala omuntu ng'ozimuwadde zandimaze n'ogamba kuva ssaawa 2 paka ssaawa 6 gw'ekiro kiba kiwedde baba bamaze omuselebratinga nga then bamutwala okumuziika so I think tekyabadde proper abantu abali mu art nga obanga olukoze legacy yo buli kimu okitaddewo ate wandisubidde nti kale kaseera kabayinza okuselebratinga ogamba oyo tajja naye saagala kitwala nnyo nga nsonga wadde it wasn't good kuba ekirungi Evelyn Lagu kyafudde ali contented nti abantu bamubeereddewo era ndowooza afudde mu mutima musiimu eri abantu nti basiimye ati we n'ebyeyakola byonna okitegeera bamubeereddewo kuba Evelyn yalwala 2018 nga gwako actually 2018 nga gwako so mu covid awo ne bweyongerera ddala after 2019 nga alinga gwako ne bweyongerera ddala throughout covid paka kati naye ndowooza Evelyn ye muntu alwadde emyaka egyo gyonna naye nga tajjuzeeko kintu na kimu nga buli ne waba ayagala ngege oba kyennyanja oba pork ng'akifuna wakyagalira apostinga postings mpira njagala ku kyennyanja nga mobile money zisoma zatamanyi na gye zikoze eki gye zivudde tolaba nti abadde akola dialysis emirundi 2 buli wiiki naye tamiisinzeeko nti sente takola ki tazirina so kati bino ebyolubalama ng'afudde nti oba National Theatre tegize si bikulu nnyo because era ye yennyini abadde tagenda kukola ki kubira abeera okitegeera naye kirungi alabyeko kyalabye nga mulamu nti abantu bamusiimye abantu bamwagadde abantu bamubeereddewo abantu bamujjanja